Ivoni Nakankaka Akatambi olumaze okubeera nga kasaturatinga Jennifer full figure bamuyita mulengerera wala ku kino ekiri kubeera nga kitambula olwaleero abamu atwononedde mbu olunaku songa hatimu byononese ajongedde essanyu Akatambi kana atera akalala kenkuleetedde ogenda kumwewulirirako mu ddoboozi lye naye nga sinaba kubeera nga ate oba oli awo nkuwa details nzikiriza nsooke nkugambye nti nkwaniriza nnyo obuterevu ku mukutu Viki exclusive akuweereza si mulala yenze gwe bayita Viki. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye soka jimpeleka like mu bitiibwa ate tweyongereyo songa ye hajati kalodo abawo nnyo kumu abalina ebizibu ebyenjawulo abifuula lufumo ng'akozesa dduwa era edduwa ze zeesigika abazigezezaako bawa bujulizi. Kakati munnange nkedde ne mbawa akatambi akasuubirwa okubeera nti kadi Ivoni Nakankaka gwatakalabye osobola okudda mu previous video osobola okubeera ng'olaba akatambi ako ne details zensobodde okubawa ezafulumidde katambi ako. Kakati ate olwo essaawa za kakati nzize na kirala Jennifer full figure yavaayo agamba nti omwana ono Nakankaka Ivoni ekisese obulamu bwe kwagala kwenyigira mu nsonga ez'ekisajja kikulu mu mbeera ey'okuba nti ensonga nsajja nkulu ate nga azireeta mu mbeera eri kwonoona n'okumalirawo ddala obulamu bwe. Era okusinziira ku mukyala Jennifer full figure mu conversation gye yabaddemu n'omwami Kasuku agamba nti Nakankaka yamutwala kumpi yamusembereza ddala eri parliament era n'atuukayo ne bamuwa ne scholarship adde asome wabula omukisa guno alabika nga ali mu kuziguzanyiramu mbwera Minister Tayebwa yamuwa ne yamu-advisinga mu mbeera ez'enjawulo butya bw'ayinza okusurvivinga singa situations ezimu ziba zizze mu bulamu bwe challenges ezimu nga zizze mu bulamu bwe era mu mbeera eyo Minister Tayebwa bwe yamuwa scholarship ne bamuwa ne advice ey'obulamu bwe butya gye buyinza okukyuka mu mbeera emu oba endala kyova olaba yateekawo n'edduuka eritunda ebyamasimu liri wali nateete. Kakati bino ebifaananyi eby'obuseegu oba videos ez'obuseegu ezatambudde ezoleka okuba nti omukyala ono oba omwana ono ow'obuwala Nakankaka ye yayolekeddemu full figure agamba nti kino embeera gye kijjiddemu teri awo nti ekanga nnyo kummwe abatamumanyi wabula ate kuba mumanyi eyinza okubeera embeera etamwekanza nnyo singa obeera omanyi Nakankaka yaani. Era mu mbeera y'emu eyo sigenda kumuwanda omukyalo ono Jennifer full figure bigambo mukamwa munzikirize mbatereka akatambi ke ye kennyini nga byeyogerera ate oluvannyuma nkugambe nti subscribing ku Viki exclusive updates zijja. Nakatwala mu parliament kali kagala kwetuga ona lebota yebwa nakawa basa nakakade kusome bakawo mulimu kana kaddamu sex kagala okweka tokufa kalingo olwa kaine bibere ebibingi nyote bibera mu kalega katono nnyo kalingawo ebisangwe akana kali kakunyiza akantu kali kanyiza ke kadi ke kankuduru kati abantu baina nakubakalabira kugundi okwo neno kalabala hivyo wewe nyano muntu akevonika nze simanya oba bajja ebisajja bebimwe binene nego yafunyira bebimwe binene nnyo baba londa bulonzi tigana kamwa manene oyine nakwe kumanga okwata sekadama nga kuproposinga kaine bibere biringa sitokisi biveno biringa kologate biringa ampuzo olugudo kasuku wazise busiku ndafurufida omanya mwana mabere gaina nataka gateka mu kalega akati ne webuza Nakakaka proposing okwagaza kikunako jo kati abaka abamu abasale namutwala mu parliament namba okumatu swala bagambe da kusomero bakwadde kasende kwa amba bamu kasende nabaka namukwasa mikwano abaka nembaga muntu ayo kana mufune ne kungoye nanga mwakale ngomwana mu mozali era agende wakamba baka bachi kato mbaka nalaba ate ebyo aba naddamu era agamba bamuwachi kati okenda kumatango wulira oswala ngono mwa jero jja kulowooza kiki nese nakasukuje kugambye kere yenjeno ya shefulu jeno tonja kumala kati fulu jeno nga gwe